kale buterevu nkwanirizaako mulungi atulaba nze muzzukulu wa Mugema Happy King Uganda wena gyosinzidde okubeera nga otulaba mwana watu nno olwaleero ndi wano okusookera ddala okubebaza nti mwebala okusubscribinga mukoze omulimu gw'amaanyi nnyo akawunti njiraba edduka essaawa yonna tukoona omutwalo gw'abagoberezi ekyo nno kituzaamu amaanyi tuyinza okuba nga mu mpeereza yaffe tubadde tulirakisinzeemuko kakati tugenda kubanga tuba kuba kasavu kanyama kasammeeme buli lunaku nga tubateerayo waaka musobole okubeera nga ate nno temusubscribingidde bwereere kale olwaleero tutunuulidde nnyo okukola era nga byonna bye tugenda okwogerako bwe yandyetaaze okutandika olina kakapitoko eyandyetaaze okukola mulimu ki gw'oyinza okutandika oyinza okubeera ng'olina omulimu gw'obadde otatunuulidde naye nga weewaawo gulina ate abantu begugasseeko ng'abantu abo agamba munnange nze omulimu guno toyinza kukola ki toyinza kugunzijjako kubanga gwe gunfudde kyendi olwaleero n'abantu okuba nga banneenyumirizaamu ne famire yange okubeera nga etambula bulungi. Tuli proudly sponsored by Floating Arc Uganda. Abo nno nga beegulidde erinnya mu kutunda phone accessories ez'enjawulo ennyo. Omwo nno mwe muli phone chargers, car chargers, n'ebirala ebigwa mu kowero kasitoma nga otegedde nti smartphone accessories era nga olwaleero tusinzidde wano kwemu ku branch yaabwe esangibwa ku kisa kya Maria shop number B115 era nga tulina omukyala CEO oba director Floating Arc Uganda ate ng'era ye director Kenvis amaduuka gonna Kenvis Phones accessories yes era nga wano wetusinzidde egamu ku maduuka galina twagala tumanye yatandika atya bibadde bitya kwegamba obulamu butambudde bute challenges zinazifeesinze atya okubanga alina amaduuka agasukka mulimu e Kampala wano Kampala bw'omutuukamu alimu ebisoomooza bingi alimu obuzibu bungi nnyo abantu bwe basanga emisolo abantu abasinga bagicomplainingako nnyo rent mungi osasula rent iflizi KCCA ebyo nabena twagala tutunuulire abifeesinga atya okubanga amaduuka ago gonna gatambula kale mama tukwanirizaako sooka obuze kubatulaba abatulaba balamusizaako amanya nze Vivian n'amanya abangi gwe bamanyi nga Vivian mu Kampala wano otambula ku kisa kya Maria n'ogenda ku Galiraaya wonna bamanyi Vivian Happy King nsanyusa okulaba isebo kale kamera eno etiisaamuko omugenyi waffe ajagenda agimanyira mpola atusaba tutambule wamu naye obulamu bugamba ki obulamu si bubi Happy King muli mutya emirimu gigamba ki mirimu si mibi mpola tutambuza mpola kuba kati tuli mu ka season ka December tugenda tuuka mu December abantu basuubula orders ozifuna orders zijja kale nga sinakubuuza nnyo Floating Arc ndaba iaccess ndaba excellent maduuka mangi ate nga gonna gwago kwasaganya sinakubuuza okikola otya ojja otya okutandika akati nze okutandika kwange okutandika okukolera ddala ebintu bino ebyamasimu najja muno mu 2015 nkolerawo mu Grand Corner myaka mwenda emabega nkolerawo mu Grand Corner era omukyala gwenkolera ansasula 10,000 olunaku 15 so awo abawala abangi kati ezo sente basobola zikolera bawala b'e Kampala abamu naye obanga olina target kubanze business najagala from the start najegomba nga njagala nnyo so nengamba kangomere zino 15,000 zikole era nga nkolera ku counter ya masimu kuba gye natandikiramu so nenzija nga upgrading mpola waliwo omwami yandaba nga ndi hard working nnyo nga nkola ne mukozi nga tuyiriba nga njiriba nnyo nkwasaganya kino oyagala screen guard oyagala charger ng'ebyo naze customer tampitako oyagala cover ng'ebyo nambifuna customer avawo nga yina musortinze so etaano ezo zezamala mu maanyi
nezikolera for 1 year. Then awo nefu mwami nandaba nga ndaba ndi so hard working. Nampa. Nakujjawo wali. Aha, nanzijawo wali. Nakuwe walala. Nampe walala. Ewuwe. Era ng'okolera ye. Aha. Oli kyamisa obi wali okola. Wenali nkolera. Of course nange nalina okukyusa ku mbeera. Oli kyamisa mbubi. Ya. Ekyamuyisa bulungi. So mwami onampa ekifo. Nga mpa omutwalo. Olwo nyongerezaako kunyingiza. Oze ku mutwalo. Aha. Nkiraba. Nenchapa omutwalo nga nange ngenda nkola ki? Nkula. So, okay, njagala tugende mpola mpola. Omutwalo ettan tuddeyo ko kutano. Wali uningiri gyotetenkanyamu n'ozigattagattako. Obazi wafunanga zokka. Ze nafunanga. Nga omanyi obulamu bw'e Kampala naye era nga osurvive wabalansinga ng'otya 5,000. Njagala omulabi waffe abeeko ekyokuyiga kyayiga teteri ssente ntono. 5,000 zino wazibalansinga ng'otya transport nga n'okulya kulyoko ng'okulya kulyoko naye ng'okulya olumu kuba endobo nga womanyi olwo walyanga ki? waliwo omukyala yateranga otambuza akatogo ka 2,000 sijja mwerabira bamuyita Juli era buli lwe mulaba mugamba Juli emmere yeeyo siriddamu kugirya yantuuka. Wagirira omwaka mulamba? Nali emmere ya Juli era nga buli wandaba kasitoma ndeete ntireeta Juli olumu nga ndya y'amabanja of course kuba 5,000 olyeko akatogo k'ebbiri oba tolina ky'ofissaawo naye na survivinga obulamu nembutambuza bwetyo okumala omwaka mulamba. olumu olya olumu n'okubawo endobo bwetyo. Kati ka transport wano bw'otambulako afu nalina gyensula eyo sijja kwogerayo. Otambulako afu then n'olinnya takisi ey'ebitaano bwe tutyo obulamu nga omanyi omuntu alina ekiruubirira ky'ayagala otuukako. Waleera mu bintu by'amasimu bino phone accessories? Nali mu by'amasimu. Okutwaliza mukitegeeza obimazemu emyaka 9? Bibiriddemu ddala. Ovaawo ogenda kuwa omutwalo? Ngenda kuwa omutwalo. Obulamu otandise obulamu bulinnya level? Obulamu butandika oterera omanya kati emmere nja kwongezaako nja kuya 3 kati. Kirasi olwo egenda erinnya. Nkiraba. Akamere nengongezaako 3. Of course nga nsevingako. Kati enembeera bweti. Of course oba tusafuna nyumba ya bbeeyi. Wali obeera wekka? Of course. Ng'olwo oli single? Naye omuntu wange obulamu tukwasaganya kati tubeera ffenna. Naye nga gwe weepangisiza? Neepangisiza nga nsanga kazigo. Nga mukikwasaganyiza wuwo? Mpola mpola. Tugende maaso. So mu mbeera eyo omutwalo nendaba nga gunnyongeddeko nenkola naye saagoberera mutwalo ogwo gwe nali nfuna. Kye nali njagala bizinesi eno bagikola batya. Knowledge gye nabba ku mwami oyo basuubula batya, kino ekintu okijjayo kitunda otya, okiryako mmeka. Nze saagoberera mutwalo naye nayagala ntegeere bizinesi eno omuntu agiddukanya atya singa mba nfunye chance nefuna akasente osobola okweyimirizaawo. Owantu ow'omwami oyo wakoleranga omutwalo omalawo bbanga ki? Nabiirawo ddala. Nawalawo emyaka ng'esatu. Okay. Munatusonyiwa batulaba. Nandyagadde okumanya nti ojja otya mu bizinesi eno kubanga tuyinza okuba nga tetwatunuuliddewo mu kusooka. Ojja otya mu bizinesi eno? Wava ku ssomero byali bitya? Wava waka? Nabiki saava waka. Kati nalina obulimu bwenkozeeko ndimala nenyingira city. Tusigiremu kotoki katono nnyo. Twandyagadde we don't want to dig so deep. Naye twandyagadde tumanye nti ojja otya okuyingira ekibuga kino. Obulamu bwakusindika butya okuva gye wava n'olwokujja e Kampala? Kati okujja e Kampala nalina omwami eyali aleeta obwanda bu batteries. Bu cheap batteries buno obwakaveera. So abasuubuzi babumanyi buli ndowooza kati mu 1800 obwo obwa item.
waliwo omwami yali ankozesa yangamba osobola omumaketinga olwo budde mu busomesa naliko omusomesa emabega ensaga agendayo awo wedda wenjagala awo ng'osomesa maafi kambuzeemu ku katonda tojja kugendayo eri munda nali musomesa owa baby class olaba tuyagala tumanye obusomesa obukooye ennoni nga ndikooye okuzinazina obuzina n'abaana nkugambye okubukabuuka tutemeremukko obusomesa embeera aleeteye mu busomesa tuweemukko tuyinza okutagala ddimanya sijja dyogera naye obusomesa bwali eyo nga orphanage y'abaana so gye nali nsomesaamu of course omanye ebintu ebityo akayingiza kaba katini abazadde bano abazadde be tulina bakibanja mpola so awo nga akasente katini of course oba olina okugumira akasente ke bagambye ke bajja okuwa nga ndaba sijja survivinga tewamisinga bulamu obwo ng'omaze okujja of course nabo misinga nnyo oba abaana njagala nnyo abaana njabaako ekibuuzo kyenkubuuza nga tumaliriza ku mbeera eyo naye tukomewo eno oyingidde ekibuga wafunirawo omulimu kama ekugambye ndi omwami eyampa okumaketinga obwanda nayingira ekibuga nga simanyi maketingi bwetegeeza mugamba osobola nemugamba nsobola mu bulamu bw'ensi muno kyonna kisoboka okigezaako buli kimu kye baba bagambye nti kati kino kyofeesinze nti guno omulimu gw'olina olina ogulumba n'amaanyi gonna yadde togumanyi togugezangako lumba naguyingira nga ntya abantu feya y'okuyingira mu maduuka g'abantu okumaketinga tulinawo obwanda w'ebuti biki ekyambeerera kyangu naye mu mbeera eyo ate kyampa confidence nenyingira mu bantu abantu ne bammanya ne marketing obwanda awo nava nefuna omulimu nengamba akoyo okutambula nensooka mbeera wano kuttaano of course noli yali tampa nnyingi nenengamba okutambula ate kantuuleko wano so bwentyo we nayingira ekibuga kono kabadde kalungi nnyo weebale nnyo bwe akyatugoberera tuli ku Happy King Uganda mwebale nnyo abasubscribinga tuli proudly sponsored by Floating Ark Uganda Floating Ark eyokolera ebintu byayo kampuni nnene era nga ndi omu ku abo ba brand ambassador baayo e Uganda bano ndowooza nze brand ambassador yasookera ddala oyinza okuŋŋamba nga tewateekayo video ng'osayininga contract bijja ebintu bya mpola mpola kale webale kugyekuumirako era nga ndi ne muganda wange Emma Kechitiibwa ku kamera yakwasaganyizza ate nga Emma K naye ayinayo omukutu gwe ogwa YouTube musobola okugendayoko ne musubscribinga basically akola nnyo ebyobufuzi ate nze ne wange mukimanyi ebyobufuzi kibuuko tuyisaako buyisa naye ng'ate buli muntu waddemu okuweerezanga bw'ayagala as long as abantu balaba so gwe yeetaaza ebyobufuzi tugenda mu byabufuzi mu maaso awo Emma mumunoonyeeko ajja kubanga ate nno abeerayo eyo naye ng'akikuba bulala nnyo abatuulamu bannabyabufuzi sayidi eno n'eno nekitambula tuli ne Mami Viv tuli wano ku dduuka lye erimu ku dduuka lye bw'ojja wano ojja kujja ku Sacha Maria shop number B115 awo nno bw'oba tomusanzeewo ojja kusangawo mukyala mulungi ali awo alabika bulungi simanyi oba alisinga oba tali naye nga mukyala alabika bulungi oba tomusanzeewo ono oba ojja kusangawo mukyala we bamwita Rachel alabika bulungi nnyo naye professional mu bintu bya business bino lwakuba nti akyalimu empewo naye nga tujja mukyazaako naye ayongere okutuwa experience baluganda bakola babiri tubuulire bahandolinze batya obulamu ng'abooluganda tebayombye bahandolinze batya issues ezo ezijjawo mu booluganda eziyinza obbaawula naye ng'ate bo balaba buli we mbasanga babeera abasanyufu baliira wamu sijja bugendamu nnyo naye nga baneegombesa kubanga munnange ffe abooluganda baffe buli bomusanga baagala kukwatira jambiya kutwala misinde n'ogamba bannange omuntu agenda kukola ati kale subscribinga sharinga mukyalo ono alina omukutu gwa TikTok
baguyita Kenvis. Yes. Munonye koko oyongera okulaba ebintu byakola bingi nnyo olumu naye yeteekayo ng'omuntu n'alumyamuko obimanyi kale tukyagenda ddala maaso kakati ew'omutwalo wano tuddayo kiki mwali musinga okutunda ebiseera ebyo twali tutundanga nnyo screen guards zaali katale nga zirina sente nga zitambula weeba screen guard ng'ogiryako amagoba gangu mu kitundu by then zaali nga z'ebiri nga kasitoma ajja mugamba njagala screen guard nti yasimu kisamusanga nti ye 7 nti ye kasitoma ng'omuwa yalinga mugamba munaye ya mitwalo 5 abantu baali bazaagala nnyo tebaagala simu zaate ate ng'abantu tebabimanyi kati kati byakyukamu mukyayina yatuyingiramu nnyo so weyabayi kati n'omukyayina ajja n'abyetundira wano ekitukosezza ennyo byatambulanga biki bulungi nnyo era ng'okola era abatandika awo emabega bizinesi twali tuzinyumirwa nnyo nga kuliko amagoba mangi ew'omwami ono waŋŋambe wali ku 15 wali okola nga togattagatta ng'omuntu omugezigezi n'oyawulako kati wano ew'omwami ono mutwalo tewayisangamu nti oba lisiiti walina kuwandiika sente walina tunda zennyini za gandi amazima gegantusiza ne wano nze siri mukyala bwati wawaasiwaasi era yaŋŋamba Vivian nti wangi buli kasitoma gw'onooleeta owa screen guard ng'ajagala oba kava olinako 10 mmeka okuva gy'ali okuva gy'ali naye mbuuze nkole bwe nti so kati ye namutundiranga kiki ojjukira olunaku lw'ogamba nti olunaku siriyerabira nga nkolera omwami oyo nannyuka ne ssente nyingi olunaku lwe siriyerabira omanyi ffe twali boxing day nanze nkola yatuya tewalina naku nkulu tubanze bagamba akajja obunaku kakola ki kemanyi so nze saayinanga nnaku nkulu olunaku lwe siriyerabira bali ba boxing day sijjukira mwaka ye yali agenze nandekera edduuka nanga Vivian kwasaganya jjukira ffe twatunanga gaadi twatunanga covers ne chargers cables so yandeka awo bakasitoma bajjange nze ennaku zirimu bakasitoma by the way bakuba abantu bakinotisinga bakasitoma bajjanga okuva mu bitundu ebyenjawulo nga bagula amasimu ewalala kati abo abatundanga amasimu nga bandeetera bakasitoma jjukira yaŋŋamba buli gaadi ndyeko mmeka ate jjukira nga mpa ne ssente nti zozo otunda kati nze nali mukazi mugezigezi nga mbagira akabeeyi ezize neziteeka wali nezijjako n'ebbiri zange zakoze eki zaŋŋamba okuggyako nagenda okukakkana nga nina emitwalo 10 mu lunaku olwo ekyo siri kyerabira era bambi omwami oyo simanyi oba nawulira yagenda South Africa naye nze ne wansanga wonna mwenyumirizamu era ne waba alina ekizibu kyonna bwe mba mulabye nantuukira nti Vivi nyambisaaka essente weziti nzimuwa kuba yakola bulungi wakwasaganya atya ofunye emitwalo egye 10 mba saagala nyo interview eno etutagale emitwalo egye 10 ze ssente zasooka okukwatako ennyingi of course wazikolamu kuba lwali lunaku lukulu wasindikako mu kyalo nina mami wange wabaweerezaako mama oba olina omusanyusa gyayagala kukanyama okitegeera talina okukagabanyamu nga mama wange sooka okwate yaawe lunaku olwo sisobola kulwerabira obulamu bwange bwonna tuli ku boxing day walyako boxing day wali wamaze okulya Christmas nze najja neeyiiya ng'omuntu nze saagenda mukyalo wagirira wange weefumbira akakoko kakomando omuntu akulaba ayinza okugamba abagagga mulimba wali akakomando bulungi nnyo okamanyi wekawooma wanunako kanako mukaveera nanuna akakomando za bikingi gwe tomanyi nnaku wanunako kakomando abamu bamanyi mu grand corner komando wakanuna bamanyi abamu oddayo waka
emitwalo 10 oginya tejali kuzino zo inafuna omutwalo gwange gwo gwaliwo tezali ko oginya ate bili zino zali ku 10 ejo yali ku 10 gatta ya gatta no funa emitwalo 10 then no inawo no mutwalo 11 ziwagenda nazo ko nagenda nazewaka watambula ke bigere bili byosoko tambula kuba ko walinya lumu Iye kachawo manya bikinga obulamu bugenda bukyukamu kozi nayo nofuna waawo taxi nofuna wo taxi esobola to okuntuusa ewaka esamu ndi watuuka nali ewaka abikinga ze bannange obulamu tebubadde kyekimu ejo emitwalo 10 gyolaba actually gyali 11 nga ngasseeko ne buli lwenfuna buli lunaku tomanyi kyegwakola mu bulamu bwange awo tuba tugenda mitwalo egyo 10 nalabanga simanyi kyegyali mu bulamu bwange kyegyali ginkoledde kuba nalina ogimenyamenya nze ndi musavinga nali nsavinga katono ke nninaako nga nina akakebe kange nsuulamu bukosi ng'olina osavinga eza rate era mbadde ngakugamba nti wasavinga mu banka ate banka ntwala eri ate bantemeko akasente kange wafuna omukebe gwo olwo ogwa perfume waliwo buno obugundi bwe batambuza 2 obubokisi bwa wudwe obwo nasuulamu mpola olina saving eza rent masanyalaze obimanyi emitwalo egyo 10 nalina okuweerezaako maama wange akanyama then nange ensavingeko ate ezina obulamu bugende mu maaso tebibadde byangu naye buli kintu kyakola kulemerako kyanyongera amaanyi nze nga buli lunaku bosi wange ansangawo tewali lunaku bosi wange lwe yali azze ku mulimu nansanga nga sinnatuuka ng'ekyo kyo nze waliwo n'olunaku lwe nazuukuka nali manyi ndowooza ssaawa oba 11 kumbe ssaawa 9 ngenda otuuka mu kkubo nga kuliko bano abakyala abasibula ennakasiro ebintu bibatambuza bano abatwala ennyaanya ndagala ngenda otuuka ku kkubo nengaye zino ssaawa mmeka ne mbuza omwami ssaawa mmeka ati ssaawa 9 nekyakuba enkyuke nga ne taxi ebiseera bye yali obudde obwo nga batwalira ennusu ebyo bwe namanyira nti obudde bukyali ng'olwo ki kyenjagala nga saagala bosi wange ansange nga siri ku mulimu ng'era ekyo simanyi nakumanya bwenzija ne musanga nga mpulira nkankana n'okukankana okumusanga nga waali so nze nali muntu nga njagala nnyo okukola njagala nnyo nsanyuse bosi wange bebimu ku binzimbye kale up to now nze nkeera saa 12 wano nga wendi oba watuuse dda kuba manyi gye nava okay omuntu akulaba ayinza okwebuuza nti wali wakolawo omwaka ewono n'okolawo emyaka 3 olwo ennyumba gye walimu yali yaseremeka akayumba ke nali nsulamu by then onga kunyigiza yange kuba nali sobola kweteeka mu kintu kyesisobola by then ennyumba yali yamitwalo egi 3 wali muzina ennyumba enkuba bwetonya nga amazzi gayingira oba sikwesudia mitwalo egi abiking 3 nga temuli masanyalaze ate nga ennyumba z'ebijje bya budde ebyo ane wansi waliyo yakwatakwata n'olukongekonge enzigi ezo ozimanyi nzimanyi bulabba onyumya nali nsulamu ng'obeeramu mu budde bw'obunyogovu ennyumba eyo yalinga tennyogoga obimanyi muganda wange ye obunyogovu oba obuwulira goba tobuwulira ng'oluyingiramu eba ne achievement eba achievement ofuna woosula twatandikiranga mu ttusuza twatandikiranga mu ttusuza naye woba olaba ng'ofunye kaluumu obulamu ng'obutetenkaniza otya abantu abo okusevinga kusenteko nga tobeeralikira kabba kati maama wange ali eyo mukono side eyo bwe yafunangayo akamere waliwo abatakisi manyi mu byalo ewaffe waliyo takisi ezikeera ku makya ng'akeera n'ateekako emmere ye n'agimpeereza
nakubira owa taxi namugamba emmere n'otuuka kubire nnamba eno omuwala mu kibuga mu kibuga kuba zijja paka mu paaka nkadde taxi zeeyo bw'otuuka mukubireko Vivian ajja piikinga emmere so bambi maama wange yannyambangako kyakamere tozimegula kuli nga tukwasaganya mpolampola nakuteerako emmere of course oba oli omu emmere esobola okukutwala kakabanga twagala otubreakingiremu engeri gye wasavingangamu sente ezo nti wakolanga omutwalo gumu buli screen guard gy'otunda olinako 2,000 kitegeeza nti olunaku bwe lubanga lwatambudde bulungi onyuka n'ekyebiri butereevu onyukayo n'ogumu 600 naye ng'ate bulimu ebigaana n'onyuka na mutwalo gukka nebigaana nga ne bosi alaba ezebbiri ate zijjako zikuwa nti abaana amusasuzaaki wow. Watambuzanga otyo obulamu bw'okusevinga kubanga n'embeera gy'oba olimu oba oyagala ogiveemu olina ebirooto watambuzanga otyo obulamu kati obulamu nina sisita wange gwe nkola naye wano bamuyita Rachel emboozi eri emotional olumu saagala nnyo gyogerako tugende maaso naye twali tukwatagana nnyo by then ye nga mulimu gwakolako lumuwa kasente ng'ayimirirawo omukubirako nomugala Rachel oyina buli muntu alinayo that sister oyo that person yes oyo omuntu oyo so ebiseera ebyo of course osavinga nga tebiwera ge mazima kati natuka akaseera omanyi babosi bakoowa ndowooza natukoba n'agamba oba omwana ankwatamu babiki nagenda okalanga embeera ze atandise okyuka one day oyo sister wange yajjako awo ku dduuka bwe mbanyumirizaako Rachel kati nkola naye bwe yajjako awo ku dduuka simanyi oba oli bosi wange yali tayagala nnyo bantu sister wange we yajja nandaba engeri gyampisaamu yamukwatako tolina mugenyi mukyazaawo nowaba omugenyi tagenda kutuula takyagala so we yajja kyamuyisa bubi kuba we nali nvaayo bwe nti alina engeri gye yamboggoleramu nekitamuyisa bulungi tabangamba naye Vivi abita Viola nina amannya 2 naye Viola wano waki topaawo nemugamba nveewo ndagewa muganda wange embeera naawe ogiraba yalina saving we yali ya savinga kati wenzijaawo okutandika okukola ki okwawukana ku bosi wange nangamba ninawe saving wange nsobola okuwa si olonze manyikiddwa bakasitoma bammanyi ofunye obuganzi yes engeri gye nkwatamu bakasitoma banjagala ng'omu banyina okujja mbasiriwa babuuza Vivi aliwa waliwo bakasitoma nga bo tosobola mukolako agula muntu ng'era ajja n'abuuza Vivi aliwa so kyava ngamba muganda wange embeera gye bakutwitingamu wano si nnungi genda kuwa sente upangise akafo sabrentinge otandike ebibyo nawuliranga ekirooto nawuliranga nnimba ologwenga ng'omuntu walinawo sente nalinayo nga mmeka kati mama wange nalinayo obusolo bwange eyo obubuzi nabubeera bubizi walinayo obubuzi mukazi mu advent okay so netukwasaganya of course tulina ekika tulina family oba muyine ensonga musobola okutuula nemulaba engeri gye munakikolamu so nalinawo obusavingi bwange bwesavings amazima nze nalinawo mitwalo zanga 8 ku maaka gye nkoledde emyaka 4 ng'olina emitwalo 8 gy'olabako gendabako kati so anatandika business sister wange nangamba Vivi ngenda kuwa miliyoni 3 nze simanyi gye yazijja for sure naye yaŋŋamba ko seebaka nakaaba ne mugamba onengamba oba alimba oba ki sista wange ye muntu oba atya akola ekintu ng'akikoze
nga tafuddeeyo waliwo bano abantu abatukolera ekintu n'akiremerako ng'akiraga nti akikoledde naye muntu eyankolera ekintu simanyi era nze niwe tukeera ku makya wano tuyomba ngaba Oluganda mukyankalana naye nze siisaawo ddakiika nga tunaba kuddawo kwogera nzijukira nangamba ngenda kuweereza ebintu ngenda kuwa miliyoni 3 Biden yali asola Namugongo eyo yankeera nga ne gaya atandise okumpisa bubi ne ngaawo waaye nenkwitinga nenvaayo jukira nze nali naganja dda nefuna ku neighborhood just opposite nenfunawo akafo miliyoni ezo 3 olede nali manyi ba supplier abantu mbanyi ebintu nga mbiyize gye nsobola okubijja bwe nsuubula kino ndyako mmeka bwe nsuubula okitegeera nga nkwata miliyoni zange 3 ezo nga nsasulako kifo nga nsuubula ku bintu nga nteekawo already jjuka nali naba kasitoma nga bwe mbala mugamba kasitoma nazze wano kasitoma nazze wano ekyo kyekyampuushinga ne nnyongeramu amaanyi ate nesufulumyamuko wali kuba wali nali nkolera muntu ng'ate wano ndi ku kyange awe nava okutuuka kati watandikana miliyoni 3 negattako nezange 8 naye obukosi ekyo 8 oba olina kusasulako renti biki kati ezange zenakola ki cash olongo oli akusabrent nzomwayo sente mmeka omwezi by then ekifo ndowooza kyali kya 6,000 ng'omwaya 3 6,000 buli mwezi sabrenting oba ekifo kyonna kafu Kampala tomumanya bikingi kapaati bwe kati nga musasula 6,000 oto olina osasula emyezi egi 3 kwezi 6 tekuli masanyalaze kwezi 6 olina okugulako kawunta no azine bwoba otandika oba olina okugula kawunta oba olina ebintu ebyo ebitandika so miliyoni ezo 3 lafuli ndowooza natandikanga na 2 ng'ogyeko byonna ebyokugula kawunta biki okuteekamu sitooko yennyini miliyoni nga 2 nentambuza ekintu olwo okola omukulu oli yakutunuliranga atya musungu bwereere empala naate yatandika nga nkambwe nnyo jjukira bakasitoma be bayitawo wali ne bajja wano baguze byotunda bye yali atunda ate nga ye yantumangayo so embeera wagihandolinga oti maani osi nange nalina survivinga saala kusaba kukwasa Katonda ofuuse boosi nfuuse boosi nange maaso gwe yali boosi wo omuyitako bwowerekera kuba kasitoma obulamu ezo challenges by the way babosi bazifuna nnyo omwana akuyitako wano omwana akola business n'akuyitako bulungi nnyo bulungi tusigire ku kifaananyi okukola ebintu bitandisa okutambula olaba ku ssente nga zigwa zeetera mu nsawo gwe yebalansinga business wagihandolinga otya okutuuka wangootuuse breaking demu okuvaawo wamalawo bbanga kyawe wanalwirawo ddala kati we natandika nembuliramu ku mwami ng'omuyina otambula naye okuva eri ku 15 y'omu oba bakyukanga mukka yoyo mwami mubuuliramu bizinesi weeri bwe bitambula okirabamu interest omwami wange naŋŋamba naye bizinesi eyo ogikola otya kubanga nze ngula kyaji emu nengikozesa omwaka okikola otya olwo nno muleetera muteekamu idea mugamba mpa kasente mpa kasente nyongeremu nabaŋŋamba sente zange teziife ngula kyaja nemala like 2 years ezedda naye ezakati tezimala okikola otya nga tamanyi idea ebintu ng'egye tubitambuzamu kuba ffe tudiringa n'abasuubuzi bano abantu abatwala ebintu ebingi kiwebaye omuntu atwala ate naye n'atunda emabbali n'arekomendinga n'omulala so we nakimunnyonnyola n'akitegeera namba
Kakuyambise ya kasente bwe kati. Olwo nno ngenda akola. Nangamba kati nja kwongerako miliyoni nga 5 oyongeremu. Naye olwo nga ngambi sente zangu ozizzaako ku akawunti. Olina okukola ng'oteekako. Nze ye mukama wange nja zikola. Nga nyongeramu sente. Actually yali tali oba ngambe ntya. Teyakibayingirawo. Nangamba tugende tusuubule ffenna. Akakasize ddala akasente ke kalaga. Najja ne tusuubula tuteekamu ebintu. Edduuka ne yeeyongera obunene. Yeeyongerako. Ntandika okuteekako sitooko ng'ewera. Mu weekend nagenda okanga muteereddeko 8. Mu 1 week like this nga muteereddeyo 8. Gwagenda okuwera omwezi gumu n'ekitundu. Ng'omazeeyo. Esente ze nazimazeeyo dda. Takubanja? Tamanja. Oli mu ssente zo weeyagala? Sente zange. Awo yafunira mola. N'ayongeramu. Nampa sente. Edduuka temwali twala lyonna oluvannyuma? Era paati esinga twagitwala. Side. Ono ye yakusaba renti nga teyalina buzibu? Of course oba omuwa akasente. Teyalina buzibu yampa. Neneegaziya bulungi. Ye omwami nansupporting. Neteekamu ebintu. Ya. Abakyala bafacinga nnyo challenge. Nti abasinga bakoze business. Kizibu nnyo abaami bano okuvayo ne basupportinga. Omwami ono wamukonvinsinga atya okulaba nga akwata ssente ze aziteeke mu business? Bwesigwa. Bwesigwa. Ate kasita obeera n'omwami ng'akutegeera ng'akukkiririzaamu. Omwami tajja of course obwesigwa nga n'ebikolwa kwebiri. Sijja kwogera ku kyabwesigwa bwokka. Omwami wo naye alina okuba byakulabako n'agamba kituufu mukyala wange mwesigwa mulambulukufu. Wabalansinga ng'otya okukola n'omukwano guli ogw'omwami okufumba abiking okunaaba kutuzi otwokya ebyo byangu. Omukyala yenna omukozi. Kati njagala ombuuliza omukyala wa Info Trust. Si mukyala mufumbo. Business taziddukanya. Nze ate mwegomba nnyo oyo omukyala. Kati ye naye mulaba mukyala mufumbo naye ne business zikola ki? Tulina gye tubibalansingamu. Kola ssaawa 12 nnyuka ddayo eka. Otereza ate ebyewaka omwami asange nga buli kimu kiri mu nteekati kiri kiriya. Kale tuli ne Vivian oba Viola mannya gonna gage era nga tuli wano ku floating arc canvas lyerimu ku maduuka ge. Kale kakati ojja otya okugaziwa mu business nti wava mulira edduuka olina lino olina liri eriri wali olina ery'obuviiri amaduuka olina mangi okikoze otya? Twagala tu breaking it down. Kakati wenatabanga ngaziye nafuna idea y'okutandika okujja China ebintu China. So ne tukwasaganya wamu n'omukulu yotandika otumye China ebintu. Yes. Era consignment eyasooka ojja otya okwagala okujja ebintu China wano bana abasuubuzi olwokoze research otegedde nti bano ate bakufunako nnyo okusinga gye China. Nkoze research nga ndaba bano ate mbasifuna bano ate bano bengulako bye bafuna ennyo. So ne ngamba nange kati njagala kola ki mbenga bali nga ngereetera nga nange nsobola olaba nga nfunako. So netufuna eyo idea netutumya ebintu n'akasente kaffe ke twalina. Of course awo nali ntandise okukola nga akasente kalabika. N'omwami n'agattako ezize netugatta netutumya ebintu e China. Era consignment eyasooka yatupushinga nnyo. Yatupushinga netudecidinga oggulako edduuka eryaffe. Era netujja wano kisa kya Maria ekizimbe baali bakakizimba tunoonyako edduuka. Tunoonyako edduuka. Nze wano e Kampala ndowooza nze muntu apanga edduuka. N'omuyise n'alyegomba. Bwe nagula edduuka
nendikola bulungi nendipanga nga ne woba toli muguzi okyama tugamba nga lisikiriza sawa we natandikira awo nayo funa kweganifuna ate bakasitoma ne beeyongera kasitoma ne beeyongera kosi n'abachina bayitamu balaba abo abantu abalina capacity awo nefuna emikwano gy'abachina bangi whereby ne batandika okumpa agency yes nga bakuwa kati Vivian ngenda kuwa excellent products nga gwe kazi tonde e Uganda nga gwa supplying nga gwa kirume China gwe nosuubuza abantu so your trust n'engifuna okuva mu bachina nemperezanga akasente ne bamperezanga ebintu nga bwentunda so ekyo kinyambye nnyo okusobola okugula amaduuka amaki amalala. Okay. Kati bano baba kwa agency bakuwayo ku kasente baba ebanga nganze bon signing sa contract bakuwayo ku kasente oba ebera mutual agreement nti gojja kutunda ofune ku sente you use your own money okozesa sente zo n'otumya ebintu ebyo ne babikuwa bo kye baba balina okuyamba otawa muntu mulala yenna abagenze eri era omuntu oyo waba agenze China naga njagala eno product ya excellent era baba gamba go to Vivian Kampala cha Maria Uganda yajja kuguza ebyo ebintu so baba agreement joba okoze nabo nti gwosigaza privilege kale kadama aliyeyo obo omuntu yenna ali kucheyo ali mu Europe ali Saudi Arabia ali Dubai a savings emitwalo milioni ze 15 satu omumagezi yandi agadde okutandika business fana bweti teri sente etatandika tewali sente etatandika bwobanga oli mukozi teri sente etatandika milioni emwe etandika milioni 2 etandika n'emitwalo 5 gakola business naye of course kati ebintu nga ebya kati emitwalo 5 business byefitingamu obulungi screen guards cover awo otandika to breaking it down nti ayina capital emitwalo 5 ayinza kukola business otandika ne screen guards kuba bei ya screen guards eri wansi nnyo kasitoma nyante no model etambula esimu eno bweti yeriko okola research before nga tonna bakusubula bintu ebyo tisimu kyeriko tekino ki sebi kyeriko eya tekino Infinix kimu simu kyeriko kuba basobola okusiba dead stock that's why kiba kirungi nosoka webuzaako tibannange ngenda kukola business bweti simu kyeri trending kati tikati tekino kyeriko kuba basobola kuwa dead stock owedda ate bitu ne bikutulira ne wevuma business naye nga ate business nungi buli muntu ababa bazirimu bazisanyukiramu so muntu ayina mitwalo 5 kakadde mu advising otandika ne screen guards covers wabone bu earphones obutandikirwako bu doctorly otandika mpola mpola bocho ngogenda okola ki okola ayina akakadde ate wakakadde oba oteekamu ebirala bingi wakakadde osobola ogamba kanguleko covers ne screen guards ne some cables bu USB kuba ffe muno tukola ose tudiringa na buli customer owa wansi twandika no wansi kwa tulina ne cable ye 2 tulina cable zo 108 waba 108 ogisubula n'ogitunda 5 ku kyalo ezo oba okola sente magoba gaba mangi tulina bu memory cards ka memory cards abantu nga bagala okuteekako ennyimba memory card ya kasanvu 5 n'oguza omuntu gumu kitundu magoba mangi so wakakadde ate okolera ddala kadama akulaba ali ku mukulu gaffe guno ye asevinzeyo obusente bwe emyaka 2 gyakoze awezaawo miliyoni 4 oyo ayinza kutandika atya business eno nerabika bulungiko kati oyo amagezi genyinza omuwa asooka n'afuna ekifo ekiri strategic ekifo ekikola si kirungi ate sente zo n'ozitira mu kifunga kiri eyo munda enfuufu ejjudde eyo esente zo gye zijja ofiira kyeŋŋamba omuntu oyo atandika sooka okole research
wano wenateekawo bizinesi enene etambula tomala gaggwa mu kintu sooka onoonyereze jangu oneebuuzeeko nze mbeerawo wano from Monday mpozi Saturday kubaamu ne mukyala mu advent eba sabbiiti. Yes. Okay. Omuntu agenda otandika bizinesi eno twandiyagadde kubanga teriyo bizinesi gyojja kukola Kampala nga teriimu bisoomooza. Twandiyagadde omuntu ono omugambye ewaataano ojja kugula screen guard n'ebirala otandike. Owakakadde naawe ojja kugulayo screen guard oguleyo n'ebyafuna n'ebirala otandike. Ow'emiliyoni 4 omugambye bw'aba asobola ajja kuweebuuzeeko okwebuuzaako kwabwerere. Kwabwerere. Kale abantu ojja kubawa enamba ya bizinesi abasobodde bakunoonyeeko ate bakwebuuzeeko bongere okumanya bayinza kutandika bati. Kakati ebisoomooza bino twandiyagadde tubitunuulire. Kusoomoozebwa ki kw'osinza okusanga mu bizinesi eno nga n'omulala yandiyagadde okugikola ayina okujja ng'amanyi nti okujjojja naye bino eno gyebiri. Emisolo gihandolinze otya? Emisolo kyogereko emisolo gituli mu bulago, misolo mingi era kati mu kibuga woba ojjamu weesiba 2 be mazima. Era nkubiriza omuntu abatandika bizinesi ekibugo kiyingira amale kwebuuza nnyo. Weya kati wano ffe almost tukolera bizimbe rate ali waggulu nnyo. Bw'oba toyimiridde mu kibuga wano rate tasoboka. Tusasula rent, tusasula amasannyalaze, tusasula kasasiro. Oba okyali awo nti KCCA trading license, oba okyali awo nti URA etuuse, egyo gyonna emisolo gitunyigiriza. Era wano mu kibuga zezo challenges zetusinza okufeesinga. Endala tubadde tujja ebintu China nga tubagulako ne tujja ntubitunda. Naye kati essaawa zino n'omu China ajjeyo ekintu n'akireeta wano n'atunda n'akola edduuka n'aguza n'omuntu owakamu piisegi naawe agenda omusubulako ebingi n'owa piisi emu amuwako eyo bbeeyi. Echallenge gye tulina y'Abachina bajja eri ebintu bulungi nnyo ku bbeeyi eya wansi, n'omuntu atwala piisegi bamuwa ku bbeeyi atwala ebingi gy'atwalirako. Ezo challenges zitufunyeemu ennyo ezitunyiga. Kale tunaakweyongeza olundi ate naye nga tetunaba kusiibula bantu baffe eri akulaba atanatandika bizinesi ali inspired olw'emboozi gy'onyumiza akatalekeka kuwandiyagadde okumugamba. Akatalekeka abaana ab'obuwala tukole tonyooma mulimu. Abaana kati begumbulidde omuze gw'okwa olumba abasajja abafumbo babawe ssente bagadde nnyo ebyamangu. Naye no ssente gye weenoonyereza okuva ku ntandiko enyuma kuba oba egyejagaliramu gwe waginoonya. So abaana ab'obuwala tetunyooma mirimu konna akasente ke bakuyitidde kalumba okakole awo ojja okuva weeyongereko. Eyo message tukole abaana ab'obuwala abakyala abafumbo tukole nnyo. Musajja ayagala mukyala akola ajja kubuuza kiki kyoleeta ku table. What do you put on the table? Abakyala tube bayiiya tukole nnyo ensi ejja tugondera. Siibula lumu nange siibule. Mwebale nnyo okutulaba n'okutuwuliriza. Amanya nsigadde Vivian n'amanya omukyala omufumbo. Akwetaaze yandiyagadde okwebuuzaako omukyala ali eyo omwami ali eyo ayagala okutandika ayinza kufuna atya oba yandiyagadde okusuubulako? Kati nze ndiringira mu brands 3. Ndiringira mu floating app eno yennyini brand gye ndimu. Ndiringira mu brand ya iAccess ne excellent n'obuviiri mu money hair. Ate nga bintu biri original products ziri nze abyereetera ate birungi. Ayagala okunneebuuzako oba okunsanga floating app enamba zange kweziri. TikTok yaffe twagigulawo ate ne wano wendi ku dduuka B115 ne ku B116. Bw'oba tonsanzeewo osobola kunsanga ku K316 wonna mbeerawo.
kale Sacha Maria webale nnyo nno muganda wange gwe abaddeko atugoberedde okuva gye twatandikidde okutuuka wano wetutuuse. Nyongera okujjukiza nti kukola bukozi tewaliyo kakodyo kalala tukole bukozi gwatulaba togwa masuubi sigala ng'okola kyobola tutambulira ku mulamu ogamba essuubi lya buli omu singa omukyalo nti yalina ssuubi weewaawo ne wano tuwandimusanzeewo buli wokola ennyo obaako abakutunuulira n'abakunoonya weewaawo kubanga si yatunoonyeza ate ffe abamunoonyeza twongere okuba tuli inspired olw'engeri gy'akolamu ebintu. So muganda wange kola bukozi ebisigadde Katonda ajja bireeta. Nze Happy King Uganda muzukulu wa Mugema subscribing sharing nkoze ne Emma ke kitiibwa ku kamera ya kitambuza nagambye nti naye munoonyeeko ku mukutu gwo gwa YouTube ne ku TikTok gyali bya bufuzi strictly mumunoonyeeko naye temujja kwejusa. Nze Happy King Uganda atakumira mpeera bankumire mbere bulungi mwera.